Bannayuganda munnange naawe neeyagaliza Uganda yaffe ebirungi okulamusizaako netubaza okugoberera olwaleero ensonga gye njagala tugereko Spike News kale ziringa bbiri naye esooka ekyasinga okwatibwa biro n'okweraliikiriza te Bannayuganda ey'ebijambiya bifuuse ebijambiya abajjukira obulungi ku mulembe gw'Obbotetu ne Amin ebijambiya ebyo byaliwoko mu Uganda kati bw'olaba ebijambiya nga bikomyosaawo eno olowooza ani yali atema abantu mu biseera biri ekyo kibuuzo nkiddemu olaba ng'ebijambiya bikomyewo saawa zino ebyali bibaddewooko bwe teweebuuza ani yali atema abantu akyaliwo kati kubanga baatugamba Amin yafa dda Obote takyaliwo n'omuntu gwe tumanyi aliwo yatta abantu bwe teebereza gavumenti ebadde mu bukulembeze emyaka gye 8 oyinza okuŋŋamba otya ogwe agamba ne Yowaana nti tulina amagye simanyi tulina security simanyi tulina CMI tulina ISO tulina ESO tulina PISO tulina all sorts of illegal spies ebyo byalugamba tumanyi batta abantu eri Uganda Pearl of Africa oyinza okugamba nti tumanyi batta abantu tokama nti byonna ng'otaba mu centro abaakuleeta ng'ab'embalala baali bakugoba n'ojjota abantu ekyo yonoonera teeberezaamu era Uganda singa bannange twali tetuzaala nnyo ndowooza singa ensi yaggwamu abantu eya Uganda geteebereza just within a short period of time from November last year up to this time abantu abaakafa nga bafa bintu byanjawulo tegereza abaana abaafa mu kiseera kya kampeyini nga babawamba ne babatta tegereza emmotoka drone ezaddako awo beziwambye ne bafa ekyo bwe kyavaako emmotoka bezize zitomera ne bakubya amasasi covid saga abafudde mu biseera bya covid nga bagamba balwadde ba covid abo ne babatta be balongosezaamu ebibumba ebiwowoolo byonna ne batwala abo bafudde kati waliwo bijambiya abo bali mu kufa emabegako wali mu mwaka gwa 2019 abakazi abaafa ku lw'entebe gavumenti kyeno ete abantu ekyononere bweti kyembuuza ffe ne bannaffe baali bagamba nti ne bakakutulo katulo kituno omusajja afunvubidde kutta Bannayuganda bosi kyeyononere bw'ati ani alijuna Uganda ayagala kuteeka ntiisa mu bantu kugamba nti mbuki abantu Bannayuganda bannanga Uganda naye buli kyomulenge nebukyuka ogw'omusajja ono ate Bannayuganda bw'ati ate kwegamba teebereza ekyali eggulu ekyali ekasese kati akirese mu centro ng'oyita pulezidenti nga bw'otta abantu bw'oti ekyononere tukalaba agenda natta abakazi abakadde abasajja abakadde naterako abaana kati omukazi omukadde alindiridde kufa omusse what is the trick behind mukubanga bebamanyi history tajja kubuuza abantu naye nga nze nkyebuuza ekibuuzo abasajja abaaliwo mu biseera ebyo mwakkiriza mutya okuleeta omusajja ono okufuuka pulezidenti newabula omuntu asobola omukuba mu tochi n'amutegeera n'agamba omusajja ono temuleeta omuntu omutemu bwati omusajja assa abantu okuva bwe yajja mu paka banaagenda
abatta misana nga taliko yadde n'okutwala. Kiruma era kyannaku naye omulembe guno gwa 21st century ng'okyatemesa abantu ebijambiya bwe bakuba amasasi bwe babawa omutwa bwe bakoze eki bwe bawambye abafiira mu malwaliro bwe batomera emmotoka kiruma kati ng'ekyo kivuddeko ova ku kyokubatema ebijambiya n'okubatta. Gwe njagala okozesa obwongo otegeere lwaki gavumenti evangayo mangu ogamba nti we shall compensate abafiiriddwa abantu baabwe. Jjukira Novemba 18, 19 omusajja oyo yavaayo n'agamba bagenda akompasetinga abantu omikayi bakompasetinga. Era lwaki omuntu abeeraawo ng'apurayisinga obulamu bw'abantu nti tujjamu miliyoni 10? Emiliyoni 10 zigula obulamu obw'omuntu ng'osse nga tewali nsonga. Innocently oli mu kutema omuntu omusanze mu nnyumba yeebase kiro ye talina nangeya nange ne guno omulembe gulikyuka nagwo ne tugunyumyako nga bwe tunyumya ku gyabo-bote. Uganda bandisitukiddemu netwegobako omusajja naye omusajja afuye asazeewo okutta bannayuganda bamale mu nsi abamu nga bwabawabya emiwabo ajja asse bannayuganda bano munzita ey'engeri ey'enjawulo naye nga kyonna yeetageti ye yakwokuta. Kubanga era ojjukira ng'agamba we shall crash like we have done it before. We shall crash. Ekyo kiyogerera akitegeeza. Munnange sharinga, likinga, subscribe Spike News Uganda nga bulijjo naye nga buli omu wali agumye munne. Naye guno omulembe gwatujjirira Abannayuganda. Ensi yaffe tulina bwe tuyinza givaamu nti oba tugirekere gundi nti oba tugende tusibire ewalala singa yali ddiini nti oba osobola ogivaamu tugamba nti nali mulokole wakiri kanzire mu nsamize bifeemu naye tekisoboka. Spike News Uganda Government.